musenge wano mu KPJ Dream oyagala lya chabo tunda ononya kati twekwate ffe tuzimba n'ennyumba ozobopunta wano mu KPJ Dream tukuba plan z'amayumba kati twekwate ffe Turning dreams to reality. olwaleero nina ensonga gye njagala okwogerako, nina ekintu kye njagala olabe. Wandigula akataka oba kapuloti nga bwe mukayita, owona omuzigo, naye ate ne weesanga ng'oguze bulwadde. Ekyo kijja kitya? Kwata essimu 0700 34 10 34 ne 0757 62 92 95 bw'oba ng'oyagala ettaka ery'ekyapa, kubanga ffe KPJ Dream Goals Consult Limited abasangibwa Kawempe okulira na ofiisi za NIRA tulina ettaka nga tulipima mu 5 ku 100. Kati ensonga gye ngenda okwogerako okusooka byonna nkusaba subscribing ku channel bw'okiba nga tekinnaba kubaawo, likinga, sharinga, tusimbule. KPJ weefunire ettaka ate nga lya kyapa okuva mu KPJ Dream Goals Consult Limited abasangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Turning dreams to reality. Kakati wuliriza, ebiseera ebisinga mpulira nnyo companies ez'enjawulo, real estate companies, nga bagamba mujje tubaguze ettaka ploti ya bukadde 75, ploti ya kakadde kamu. Saagala nnyo kuyingirira companies kuba buli omu yamanyi lwaki ettaka alitundanga bw'ayagala, because ettaka, it is the owner who sets the prices. Naye ogenda kuwulira kino kye njagadde okukatiriza nga bongerako akantu kano, ku bukadde 75 tujja kuwa 2/3, 3/4, 2/5. Obupuloti obwo nga bw'obuwulira, oba oyongera okucreatinga kye tuyita slab. Kisooka obupuloti obwo nga bw'obuwulira tebubaako makubo, kuba tebuba ku byapa. In fact n'ekigambo obupuloti obwo si bupuloti, puloti eteekwa kuba nga eweza 5 ku 100. Puloti eteekwa kuba n'ekyapa. Ettaka ery'ekyapa gye bayita puloti, kubanga ne bwe bayiika nnamba mu mateeka eyitibwa puloti. Kyova owulira nga bagamba nti block 30 ploti 29 ne bwe bayiika. So buno bwe babaguza tebuba buploti obwo babuyita bubanja mu Luganda. Mu Luzungu olw'okuba ekigambo bbanja bakiyita deeti, obwo babuyita budeetisi. Era ebyo bye muwulira nti naguze ka ploti kange njagala bajje bakantereke, ababaddewo bantereke emikono ne chairman antereko. Oba tewaguze ploti, ploti tolina wooteeka mukono, kubanga ploti ebiwandiiko byayo bikolerwa mu lands kibayita ekyapa. Mpitiddeyo, it is for another video. Naye obuntu obwo bwe mugula obwa 2/3 bw'oba otunuulidde ebifaananyi bye tukulaga awo ebiri awo, otunuulira ennyumba ekisooka mayumba agataliiko makubo, kubanga 2/3 n'oli bamuguziza 3/4, tewali kkubo. Twegatooligula mmotoka bw'oba oguza akantu ako, olitambuza bigere forever and ever. Bwe bw'osanga nga ne bwe wabaawo omuliro gwakutte akayumba kaaka ne kaggwawo, kubanga emmotoka z'amazzi teziyina we ziyita genda kuzikiza. Ekirala
wesanga otunulira ennyumba nga yeetooloddwa toilet singa nnya kuliko eyiemu n'ez'aba neiba 3 oli wakati mu Bulwadde ntero kyogera nti ozimba olubalaza lwo ne lubanga wooteeka sigiri watunudde mu mulyango gwa toilet ya neiba kati ayitawo emisinde ng'agenda adduka akwatiridde n'alyoka atuuka wali n'akuloba kyakozeeyo kyonna ne kigugumula abatuuze baamuli bawansowera ne bagenda nga bamonga badduka emisinde basanga mukyalawo yafumbye emimmonde agijjudde giyitemu omukka asiike enva ne bawummulira ku mimmonde kye baleese bakiyita Bulwadde, diarrhea, kolera, kiddukano, mbiro. Kati kyekyo ky'oba ofunyemu nti gwe yagula ove mu muzigo laba bw'ogula obulwadde n'obeera mu biseera by'okwejjanjaba. So tugamba tutya muvemu eyo enkola ey'ogamba nze njagala kumpi ne Kampala. Oyagala kumpi ne Kampala toweza bukadde 15 naye ng'oyagala kumpi ne Kampala. Bagenda kuguza mu Kisenyi, bagenda kuguza mu Mazzi, bakuguze kabiri kwa 3 nga omalirize nga ozimba bwoti nga ne neiba ayina kuteeka toilet mu mulyango gwo ne ziryoka zikyuma n'owulira olutalo. So mikwano mujje tubaguze ettaka nga ggazi. Feke PJ Dream Goals Concert Limited tupima 5 ku 10 za kyapa mukono kabimbiri obukadde 6 n'ekitundu. Wobulenzi obukadde 4 n'ekitundu osobola okutandika kwa n'akakadde kamu emitwalo 3 esigadde n'ozireeta mu myezi 5. Semuto kakadde kamu esigadde n'ozireeta mu myezi 4. Kino kisoboka. Tulina ettaka Gayaza bwayagala okulinaana Kampala bukadde 35 n'obukadde 25 ziroobwe bukadde 2. Tulina wano Kibibi obukadde 10 Fezi tuya bukadde 12 Kibibi mu tawuni kanso mwennyini. So muve mukugula obulwadde mujje mugule ettaka nga ttaka lya kyapa erigenda okugasa. Okitegedde muganda wange njagala okukwasa muganda wange njagala okukwasa mutabani wange Tiifu akulage tawuni akulage enzigotta n'ebizibu byazo. Wamma Tiifu akazindaalo kako kakati kiringa bw'okirabye ate ne kino bwe kiri tunulira kati nga omukulu ono kyokka nate ekyewuunyisa n'obupangisa oyinza okwekanga nga bupangisa kubanga ennyumba wogitunulira eyo erabika nga ey'ekipangisa ne kati sooka olabe okuva ku dduuka wali wane eno ziri fuuti 2 zokka wano ziri fuuti 2 ebigere 2 ddala ku muti kwejjiri okw'amasannyalaze okuva ku muti paka awo ku lubalaza. Aha, kati okuva ku toilet okuva awo oyimiridde paka ku toilet eno kali ate okuva awo okutuuka kweri toilet. Aha, kati bala okuva awo okutuuka kweri toilet. Aha, kali ate okuva kweyo okuva awo ate okudda kweno toilet ziriwo 3. Akuva wano okuva ku lubalaza wano okudda kweri toilet ngono wayimiridde okuva wano ku lubalaza. Wali ziri 3 wano 6 wano tewali luta.
eno ye soko pit. Eno soko pit kino kibayita abatamanyi soko pit. Eno kibayita soko pit. Soko pit eno tewali nawe bagisimana mu kkubo kubanga wafunda. Eno soko pit bagizimbisa mayinja. Osima ekinnya n'oteekamu amayinja ag'amayinja geganywa amazzi agaba gakola ki agakuŋŋaanye segera hata n'okufunda bwa wano erina mu luguudo erina wenywera mu mazzi kuba amazzi agatula mu luguudo gagenda mu soko piiti kitegeeza ki soko piiti eyo ettaka ligenda zibikira soko piiti ebeerenga tekyanywa mazzi kyokka amazzi galina okunywa gabeera agaba gava mu toyireeti nga gagenda mu yo kati akadiba kano nga wokalaba wano ekajjula kitegeeza amazzi agamu gavaako wano egadda mu soko piiti ogiba n'ebimba tukira soko piiti yegaseeko obukyafu obwavudde mu toyireeti nga esitula bulungi obukyafu obwo ow'omu nnyumba ono ng'abeera akola ki akisaavinga ekintu kino kyekino kye tubasomesaako buli budde osegera nga wokiraba kino kyetubasomesaako buli lunaku mu bbanga mukyewala kati eno tekyalina mugaso yagiraba mu method ya soko piiti ne tekyali ya soko piiti ya bulwadde kubanga eno erina obba siraabu yayo erina bbanga nambi kakati ennyumba nnungi yeetooloddwa toyireti nnya waliwo n'eri wali emmanju ennyumba eno wogiraba nnungi nerabika bulungi naye yeetooleddwa toyireti ziri nnya erina toyireti ebyango waliwo eno erina egiri emabbali erina n'egiri n'eri mmanju eri kyetusiga tubategeeza 2 3 n'eryakuna kitegeeza oli wafunda buli kimu kyonna buli azimba toyireti agizimba mabbali kitegeeza ojja kukweganga nga oli makkati ga toyireti kitegeeza ki bulwadde kitegeeza ki kati wotunuulira ono okuva wano okutuuka wali ziri fuuti abiri tezikkirizibwa kuzimbamu kitegeeza abange yazimba mu kkubo that's why afunye buno olwedde wano wetuyimiridde lwe lujja ate lyekkubo otunalina ekkubo weri kati yepooti kireeta obuki obulwadde obulaba bwe buno obulwadde bwe twogerako toyireti nyazi kwetolodde gwosuubiramu ki togenda va mu ddwaliro abaana bo tebagenda va mu ddwaliro sente bujja okwatako egenda begena mu wali we tubadde ne kati tunuulira ono omukulu we yazimba oyimirira booti mu luggi lwe n'okwata ku toyireti booti kitegeeza ki saagala nkunye ate etali emu ziri bbiri waliwo emu olaba ekintu kino okiraba ekintu kino kyekino ekintu kyetusiba tuboogerako bulinaku afuluma mu nnyumba tukira eno ennyumba talina fumbiro munda alina ebbanga linambisa wakufumbira obulwadde obuva buli budda wano ku mmeeyo tunuulira ne wano emabbali ali wakati wa toyireti bbiri alina toyireti bbiri makati kati eno eyinza okuba yiye eno nga si yiye eyinza okuba nga ye ne eno gye siye osegera eno eyinza okuba yiye nengeno siye ne lwaki kubanga yazimba wafunda ono alisa kozi kuzimba era waki gwe tojja mugaana nti zimba toyireti nange nyinawo eki bikozi nti we osegera ono tumumaliriza nooza omulayo bulungi kati ndowooza otunuulira otunuuliranga noono owedduuka ono omutunuulira edduuka kwennyininyini toyireti emuli mabbali kitegeeza ki obulwadde tebusobola kuva mu kitundu newobulwanyisa kubanga omulyango newabaawo ki botiki ate nga ne mu botiki naye wogitunuulira booti erina toyireti ezikola zeki ezifeesize mu maaso gaayo
ndowooza wotunulira ono engeri gyeyazimbamu yazimba wuwe era teri akola ki amukwatako kitegeeza ne waba azimbye wuwe wano si wuwe yasangawo nnyiniwo yasangawo toyileti yoli tamugane nti menya because toyileti teri wuwe okitegeeza kubanga tajja kwewala kuliira wakola ki wakolera tajja kwewalawo tajja ate kwewala kufumbirawo wakolera kitegeeza nti era obulwadde bugenda kuva wano wawano olaba toyileti n'okuddira eyinza obanga n'okuddira yakola ki obulwadde buve wano budde wano kyokka ate nga bw'ozitunuulira wano waliwo emu 2 3 mu katundu ke kamu alina toyileti ziri 3 ezimwetoolodde bayizawo sisa toyileti kyetuyine okiraba kabwa kati toilet zino eziri modern eziri cheap oza ziri ku miliyoni nga 3 miliyoni 3 otyo ogenda okisanga nti kati omulimu omunene kusomesa abantu abakulembeze bakikwateko bayamba abantu naye nga kino ekintu mwe kiva mu kyo abantu abalina bufuuti 2 ku 3 5 ku 5 naye nga ate poloti entifu etandikirwako yandibadde 5 ku 100 weebalenge 5 ku 100 tosobola kuŋŋa nti osobola okuteeka kizibu omwo mwe kiva kati ng'ono olaba ali wafunda byonna abaafu balaba ali mufuuti 2 kuba kati ono ow'edduuka laba atunudde mu toyireti okitegeera abo bonna tebali ku ttaka litani liri standard kuba kati bino bisoboka okutereezebwa bitya okusinziira ku nsomesa kakati okusinza ku bubuzi bwe tulina nti bizinesi ziba ziri bwe ziti ziba tezirina kukwatagana toilet zirina kuba bwe ziti kati mmwe mulina okukyusa toilet mukozese toilet eziri modern okiraba kati ekyo atalina busobozi batandika okutunuulira nakikola ntya amateeka nze ngakkiririzaamu naye nzikiririza ku kigambo ky'okukulembeza okusomesa abantu omuntu bwabeera informed kimuyamba okulaba engeri gyakikolamu obusobozi bwe okusinza ku busobozi bwe bufaanana bwabanga tasobola okukyusa ekifo nakola ki tweyanziza taata obirabye subscribinga ku channel eno ffe tuliwo okusomesa okuyamba ne bwoba toguze ku ffe naye togula ebibanja togula deeti togula obulwadde 0700 34 10 ne 0757 62 92 95 batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa wano Kawempe okuliraana w'ofiisi za NERA.